Alright, LMTV Uganda program ebera stebazzi amanya Queen Sylvia Fire Lady nanyini go banange ngamba amaso temunkwata ayensobi ne mugamba ate biki ebyo ogenda tuwe mulakati Emma aseka agamba naye nga tewerabira ali behind the camera bamwita mwana mlenzi Emma oyo asekerera erinnya lyange mbu nanyinigo wamu ne mwana mlenzi Lawrence obamwita the Virgin Boy atabitema nabirayo wali okubeera abikutera ku screen nabera mwana mlenzi King himself atenga baneno basinzira wali eri mu King Montage abakwasi b'emikolo abakwata videos z'abayimbi abakola photoshoot abakwata okwandulo embaga ku Kyala birthday parties bakoneko ku namba za simu 0702 1041 25 0702 1041 25 ojja kubanga obafuna bakwatire omukolo omulungi ate nga wenjogerera wuno pastor omufere tukuletedde pastor omufere ono pastor agamba imbu abayimbi bagenda mu Luminati emabega kawe emyaka egiyise banga sina myaka in fact myezi ku mwaka awo twalaba muvubuka gwe bayita Desire yavaayo n'agamba mbu Bebe Cool simanyi mbu agenda mu Luminati mbwera Bebe Cool mufere ebintu byakola bya Luminati wanjogerera kati mwana mlenzi oyo yavuddeyo najja n'atangaza empewo najja kwa mu kamera zaffe n'atugamba nedda ebyo ebintu sabyogera nganza omuntu waliwo yanteeka mu ssente waliwo yangamba mbunno njogere bwentyo mbwera Bebe Cool musajja mulogo musajja wa Luminati era nga omusumba oyo yamutuma asangibwa wali Jinja omusumba yamutuma asangibwa wali Jinja era nga bamuyita nabbi oba Prophet Isaac yes Frederick gemanya ge era nga akulire church bagita Universal Church wali eri ejinja era nga nenuwa abo be bamu kubasumba munange abateeka mu mwana mulenzi abakozesa Desire wa mwana mulenzi Desire okubanga ayogera ebigambo ebyaswaka ba ku Bebe Cool najja natugamba Bebe Cool mufere Bebe Cool wa Luminati Bebe Cool bichi banange ndowooza sage ye yaliwo mwakola ki mwagiraba naye olwaleero avuddeyo ne yetondedde family ya Bebe Cool niyetondera Bebe Cool niyetondera abawagizi ba Bebe Cool era ngoli eyo noli muwagizi wa Bebe Cool mwana mlenzi Desire yali yayogera ebigambo bya swakaba ku Bebe Cool avuddeyo n'abetondera n'agamba bambi mu musonyi we munnange baali bamuteeka mu buteesi ssente naye agenza okulaba ndowooza nga ssente tezikyajja tomanyi karantini eno obwavu bukujjukiza omuntu gw'obanja kati abadde nga mukubira amasimu nga tagakwata ng'agezaako mukubira amasimu boogere nga tagakwata mbune ku leediyo ze Jinja n'agenda yo ne bamukubira amasimu pastor takyakwata amasimu profeti oba obwavu bwayingidde simanyi oba kiki kati kwegamba naye yageze okulaba nga biri bityo nga tabisobole munnange omulimu oli yamutuma takyamuwa ku ssente ate ebisala bya karantini obwavu bufuuse obwavu n'agamba awanyiwaawo kanveeyo njogera amazima bw'atyo n'avaayo najja mu kamera zaffe ne yeetondera abantu mwenna mu musonyi we byonna byayogera ku Bebe Cool si bituufu just baali bamuteekamu bigambo na ssente okubanga ayonoona erinnya lya Bebe Cool era bannange simanyi bannange abasumba bano kati simanyi wadde ate wa Pastor Mondo ate Sempa ate kati buno Prophet Isaac bannange ebintu binsobedde naye netubuuza ku Bebe Cool Bebe Cool n'atugamba nze simuyinaako buzibu bw'abanga avuddeyo ne yeetonda n'agamba nate namwe abavubuka muyige okukola kubanga singa okola omuntu tajja kuva eri kugamba nti kwata ngenda kuwa ssente genda yonoona erinnya ly'omuntu oyonoona erinnya omanyi erinnya eryo ebbanga lyalikoleredde omanyi wa gy'avudde okubanga mumumanyi okubanga awulikika bannange ekintu ky'okwonoona amannya g'abantu fano ku LM tukivumirira okitegeera bwatyo Bebe Cool n'agamba nze simuyinaako buzibu kasita abanga yeetonze nze nali nabivaako dda nga sikyabijjukiranga nabita kubanga bibaawo entalo zibaawo empalana zibaawo okitegeera n'agamba ye tamuyinaako buzibu yes n'abawagizi kati kisigadde eri mu bawagizi ba Bebe Cool bamusonyiwa mwana mulenzi Desire oba temumusonyiwa naye nga ye Bebe Cool yamusonyiye family ya Bebe Cool yakoze ki yamusonyiye kati kisigadde mmwe eri abawagizi ba Bebe Cool
Cool musonyiwa mwana mulenzi Desire oba temumusonyiwa yes gego natera amawulire genkutusizaako ebya Bebe Cool naye nga aba King Montage bagambye batuukirire gwe wena aina omukolo ku namba za simu zino amanga 0702 10 41 25 omusangibwa mwana mulenzi Lawrence oba the Virgin Boy wamune Emma wamune King himself King Montage yes bakone ko bajja kubanga bakukwatira video y'omuyimbi wo oba photoshoot yes